What we gather is that Dr. Besigye is in deep coma, unresponsive even to painful stimulus. Breaking news wetuugirira ssaawa zineno omukulu amanyikidwa nga Dr. Kizza Besigye ebibye si birungi okusinziira ku information ne videos zitusobodde okubeera nga tufuna okuva emulago. Video mu maaso ogenda kubeera nga ozerabirako His Excellency Robert Kyagulanyi Abazungu finally batenese okubeera nga bamukkiririzaamu batya mu maaso awo nabyo mbikuletedde naye nga tetunagendayo nyogera okujjukiza video soko gimpereka like oba omaze subscribing wegette ku mukutu gwefe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi yamaze dda kubeera nga ayogera n'abazungu era abazungu bagamba nti no they are ready to strike in ebyaddala Gen.Muhoozi kano gaba ne taata we President Yoweri Kaguta Museveni kye bakola bannayuganda tebagenda kubeera nga bakikkiriza ne UN egamba nti no ebyaddala kasita eggwanga President waalyo atandika okubeera nga atulugunya abannansi baayo oh my god baba balina okukola ki okuintervene kati batandise okubeera nga balaba omukulu atabukidde ba political leaders oba opposition leaders abali mu ggwanga lye Uganda oyo nombaddegeza President Yoweri Kaguta Museveni spokesperson wa United Nation finally ayingidde mu nsonga ze Uganda mujukirivu zino n'omukyala ayogera direct wamu ne President Donald Trump yagala nsoko muwulirize nga ayogera ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tumaye tuyongereyo n'ebirala kuletedde mu maaso awo soko uwulirize kati nnyo tumaye tuyongereyo. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Alright, noza mumuwulidde bulungi nnyo njagala sooka owulirize omu ku ba informants okuva mu PFF ekibiina kya Dr. Kizza Besigye nga kunnyonnyola engeri bambi omukulu gy'ali mu kubeera ng'afaamu. Mujjukire bulungi nti nno omusajja ebyaddala emyaka 7 asite stroke n'emukuba agamba nti hypertension yamukubye mu kkooti abasinga bagamba nti bamuwadde obutwa ne leero bakubeera nga tukikonfirma nga njagala musooka mumuwulirize mutugambe ebyaddala mulowooza Dr. Kizza Besigye anaasimatuka bano basajja oba nedda sakulabe. Yesterday, Dr. Besigye protested while the judge, Emmanuel Baguma Pirato, insisted to ignore the Constitution, insisted to ignore the rules of procedure in the court, called them civil procedure rules, and he proceeded to listen to a fugitive called Orlando who came to give his so-called evidence against Dr. Besigye. All of you who were there who could have witnessed, this is what exactly happened. Dr. Besigye, while he protested, he was handcuffed by the prison officers. He continued to protest. Then they arm-twisted him and put his hands behind him. And he cried out, "You guy, you are hurting me. You are hurting me." In that process, we did not see exactly what was happening because they were in a dock. He continued to protest. After a while,
Dr. Besigye collapsed. A very short while, he collapsed. That collapse was preceded by a cry out, "You are hurting me, you are hurting me." How were they hurting him? Could somebody have administered something? Because that cry preceded shortly his collapse. Yes, you can think about a faint. Somebody can faint. But while he collapsed, I and Dr. Kamara, a renowned physician, and Dr. Olive Kobusinji, our teacher in the School of Medicine, we were 3 medical doctors who could have assisted the prison officers in taking charge to resuscitate somebody who has collapsed. That was Dr. Besigye. They denied us access to now a person who was a patient before us. We protested and we wanted to approach. They denied us access to our leader. And it took them about 15 minutes to drag him outside the dock and take him to a room down. It took them about an hour in order to bring an ambulance. And the ambulance they brought, it was just having a driver and no medical personnel inside. It took them another 25 minutes to bring in another ambulance with a driver and a nurse. And that is the ambulance that drove him out. What was remarkable and which we want to highlight here, it looks like Kizza Besigye, who happens to be in charge of Uganda Prison Services, no longer has prison officers. He also has military men in prison officers' uniforms. And I think the military has taken over the prisons as well. They denied us access to a man who collapsed. A man who is our leader, a man who is a relative to some of us. They denied us access. What were they doing with him while he was unconscious? We cannot know. Any sensible officer, especially for a person who is being declared an enemy of the state, according to President Museveni, you cannot remain in the hands of the people who hate you while you are unconscious and you think we shall not suspect anything, especially when we are medically trained. The prison officer, who was a lady with the 3 stars, I don't know her name. She organized the operation to take Dr. Besigye to wherever it was. Inkugambye President Yoweri Kaguta Museveni pressure hazimuliko left right to the center obadde okimanyi nti n'abaana be bennyini bali mu kubeera nga beekuba njawulo sooka olutize olutalo wakati wa Gen.Muhoozi Kainerugaba wamu n'omukulu amanyikiddwa nga Lwabwogo. Lwabwogo mujjukire bulungi tino ino President Yoweri Kaguta Museveni ndowooza ye bba w'omukulu Natasha. Njagala sooka olutize Gavana naye nga muwoninga anytime from now yandikwatibwa ng'omukulu right honorable speaker and amugisoko olutize otubulirize mu comment section olowooza bano basajja bali mu diversions oba ebyaddala olutalo gye luli mu State House. Iwe kiriyo nkikuleeta mu mahure kuza kurekodinga okagamba kwetwa intellectual kori ne babyeta batebi iwe kori independent kori neutral kori yo nogambe rihanga iwe toko kubasa kuvuga na muzeyi okamugira oti bishobere amahegagizire gati ihanga tukora twaza movement yitu ya beti iwe newe kanindeba norgayo mu mahure neni nyana nkushaba waba no yenda kuzo mu politics nkebye byoriyo nokora nonda kurabo mu dirisa nabo nko buwabere nonda kuraba mu tumwina kakusinga oje yetimbe oze aha seru yowanyu oyetimbe reka kurabo manyano group yanyu rero kagiroti
okaza kubeiha ngwi oriyo noyegesa abantu ngwi oriyo noreba abantu mbihome ngo oriyo norambura abantu nonda kurabo mukamori reka kurabo mukamori wayenzere kwijo mu politics uriki tukugambeho oreki ensi yone kurebe oreki ebyo kutegeki niwe wa obizemu oyetimbe utarabo mukamori gira iki wagasira abantu kora akagutu kamwe nangwaka aha sero yo wanyu fukurira abantu iziba zakombeka cyaki zakore bihurire reka kushahura reka koze sizina ryo ndijo kube ikizubo aha cicweka gira umugasho omukama kamera bandi reka kuba munyinazi reka kuyitense wabota ubu riyo nogamba reformu iwe wenka kota to reforming rero riyo nobeya ngo abana banje kuba kuza kugira baterero babateramu turi kubatera ha mutwe nuwo bariyo bakubeya hano benda kwiba beshi bo bakwibe hoki ntwaratane yo gaba twaro 32 ijo bwabere no shabaka ruru bakana bakucyendo ko no bahesha tweshatu hacho bono gira ngo aba bana ngo Muhoozi ngo ariyo natina sabantu bari kugamba bakwagira yusho inabagizi iwe shabahagizi no beya hibambe beshi bo toreka nangwa nyewe ne iwe twabo ebya Gen.Muhoozi nangwa katubireki nyewe ne iwe twabo otejo wanje gukora yo rari dekanyijo wanje nabo kuba wanje no abantu kuba kuburana nabate abantu nibesha kugira ngo naha boko bawe jo wanje dekanyijo wanje omugombore yo wanje okorero ari hariya ngo ngikore obusiri turebo orakiza abantu hazana bor kwija kumanya ngo iki cyo riyo no yetamo iki cyo kwenda kuzama tumuga gwawe ne bindi bintu no kuba maybe aba TVs ana political analyst konka tukutegeka abantu tukubebe mbere aha boko begesha gama turagihirwe hanga kama barinde abaho mugisha ibyo ntuba tutabikunzire konko umuntu nagenda hayecwe kitaro ateka ngwensi yona neza kuza hansi y'ibigere bi icyo tikiri kubasika ntuje kukugarukamo noboraze mukoti tuje kushangayo ntukusingirayo kandi nsene kumanya korubusha. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Honorable Nammere naye avuddeyo nayogera ku allegations ze bamutaddeko omukulu amanyikiddwa nga Nyanyange Cissy. Mujjuke bulungi kino Nyanyange Cissy yavayo n'agamba nti omukulu amanyikiddwa nga Honorable Nammere yamubba emwanyi naye ng'ebyo ddala bano abasajja bafaaki. Is it diversion? Kiki sinabakubira nga ntegeera ssente bazimuwadde kati lwaki ali kujja ku mawulire ndowooza waliwo kye baabala era anytime from now tunatera okubeera nga tumanya amazima. Fred Kajubirumbi wanaviirayo n'ayogera kimanyi ajja kwogera ne ku zino ensonga tuwulire ddala is this a diversion oba just bano abasajja bali mu kwekubira ddala munda muli mu gavumenti. So I want to categorically state njagala okwongera okukikaatiriza omukazi Nyanyange Cissy byabadde anjogerako tebibadde bituufu. Abadde mu setting abadde mupange ng'akozesebwa abantu abakyamu abagala okwonoona erinnya lyange n'okunzija ku mulamwa. Omukazi oyo emmwanyi z'agamba nti abanja n'abantu abalala 14 abazuuliddwa nti babadde nabo babanja emmwanyi. Abantu ab'emmwanyi bazibanja Bulegeya Rogers ye yabajjako emmwanyi. Bulegeya ono yannegayirira nali ngenda wa president nga nyina abantu bentwala nannegayirira naye mutwale. Ekisa kyange kyenkositinze emirundi mingi naye tewali buzibu mukama amala n'ansasula era naye namutwala ku olwo. Bwe yatuukayo n'ensaba president emmwanyi. President yali atera okumpa ku mmwanyi emabegako edda nali ngulangule from people nenzigabira abantu bange nga sizigula nti zange nga nzigula nenzigabira abantu bange. Era Cissy ebyo byaleeta ebya 10 million ebyedda ebyalimba byali byadda era namugulako ate ye yansaba ti nkuwulira ogule emmwanyi. Ne bba wange ali mmwanyi bbawe yazirima Cissy wadduuka na kaduuka myanya biki ngoye siwa mmwanyi bbawe yazirima. So long ago yali yansabako nti honorable mpulira ogabira abantu emmwanyi nange naffe ezaffe ziremedde butuguleeko.
ne mukwata ne mugula gwali just mutwalo olukumi milioni 10 ebyo nali nabimusasula byabadde abireeta just kumixinga mu kintu kyabwe naye nga zino eze milioni 15 milioni 15 ezo siza Nanyange yekka ziriko abantu 14 era emmwanyi eze yazibajjako gibulegeya kuddirayo nagenda ewa president omuntu ono yamanya nti ntera ogende ewa president n'okutwala abantu ab'enjawulo nangamba naye mutwale bwe nasaba president emmwanyi mu meeting eyo ne mugamba w'ekitiibwa abantu bange ab'e Masaka bongereyo ku mmwanyi president n'agamba no problem tubawe bulegeyo oyo ne yeekiikawo nti ayina emmwanyi n'agamba munnange president nyamba nina emmwanyi nyamba nzisupplying zireme kundibirira mpaka contract yako mpaka contract yeyo nsupplying n'abantu abalala abaaliwo ba candidates nali nyina ba candidates bemutwalidde okuva mu districts endala nabo ne bagamba abawe era bulegeya ne yeesibako nti alina emmwanyi oluvannyuma kyazuulibwa temmwanyi teyazirina yali ayina ekirowoozo ekyokukola ghost supplies zino zikolerwaddwa nnyo abantu era ffe Masaka City abantu baffe ebiseera bingi babadde basima ebinnya nga waliwo ababalimbi nti tubaleetera emmwanyi ne zitajja ate eventually ne bawulira nti abaawandiika amannya gaabwe ate bafunye ssente mu gavumenti so ku mulundi guno nze nakigaana ne mugamba togenda kukola supply ya mpewo njagala mmwanyi z'abantu bange nziweeyo nga president bwe yazibawadde nze saliza musango okulobinga ndi mukyala alobinga juzi nalobinga costas 2 emu nga ya youth diocese endala nga ya Kimanya parish nalobinga double cabins 2 era okuva ewa president nga tuziwa ba sheikhs ab'abasiraamu regional kadhi ne district kadhi n'endobinga Nuwas 2 emmotoka za Nuwa 2 waliwo bapasita betwaziwa juzi nagulidde Budu FC Costa nengera president ye yantopingira so nze I'm always lobbying I lobby things lobbying enkoko emmwanyi ebijimusa so nze ogwange gwali gwa kulobinga era ogutaali musango wabula waliwo abantu nga olw'ennugu n'obujja era ajja kusigala